Abaka basatu okuli Cissy Namujjo Mbaka omukyalo wa Lwengo, Yusuf Mutembuli owa Bunyole East ne Paul Akamba owa Busiki. Ekiro kikese zonna ku lwaleero bakimaliddeko mu buduuku bwa poliisi gy'abadde bakuumirwa. Ab'enganda zabiko n'abantu abalala bakedde ku poliisi eya Kira Division okulondoola embeera y'abantu babiri gye basuzeemu. Ku ssaawa 8 ababaka babiri okuli Yusuf Mutembuli owa Bunyole East mu disitulikiti y'e Butaleja ne Paul Akamba Mbaka owa Busiki mu disitulikiti y'e Namutumba bajiddwa mu kaduukulu ka poliisi ya Kira Division ne bayingizibwa mu mmotoka za poliisi zino. Mmotoka zino zigobedde okuva ku poliisi okwolekera ababaka gye badde batwalibwa. Emmotoka zituuse ku kkooti ewozesa abakenuzi mu kibuga Kampala. Oluvudde mu mmotoka bano bayingiziddwa mu kaduukulu ka kkooti ewakuumira ababa bateeberezebwa okuzza emisango. Wayisa akaseera katono ddala n'omubaka omukyalo wa Lwengo Cissy Namujjo naye n'atuusibwa okwegatta ku banne. Nga ziweze ssaawa 9:30 omubaka Cissy Namujjo, Yusuf Mutembuli ne Paul Akamba baleeteddwa mu kkooti. Akamba Paul, Cissy Namujjo. Omulamuzi bano basomeddwa omusango gumu gwakwetaba mu kikola eky'obuli bw'enguzi bwe basaba Mariam Wangadya ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu ekyojja mimiro kya bitundu 2/10 ku ssente ze yali ayagala ziweebwa akakiiko kakulembera mu mbalire y'omwaka ogw'ebyensimbi 2024-2025. On the 13th day of May 2024, at Hotel Africana in Kampala City, solicited from Miriam Wangadya, the chairperson of the Uganda Human Rights Commission, UHRC, an undue advantage of 20% of the anticipated enhanced budget of the UHRC. This is not an offense that can be categorized as grave by any stretch of imagination. Bano omusango bagweganye. Bannamateeka ababaka bano basabye omulamuzi akkiriza nti baba okweyimirirwa ku kakalu ka kkooti bawoze omusango guno nga bava bweru. Nga tannaba kuwa nsala ye munnamateeka Asumani Basaalirwa alopedde kkooti nga mu kiseera ky'okusiba omubaka Mutembuli bwe wabadde okulinnyira eddembe ly'obuntu gamba ng'okumukumira mu kaduukulu ka poliisi y'ekira awatabadde kukkiriza bwa Luganda newankubadde mukwano gwe okusobola okujja okumulabako. Your Honor, the fact that the basic rights of the accused person were violated. Bannamateeka basabye kkooti esinzire ku buvunaanyizibwa bwa bano bwe balina sako obwetoowaze bwe balaze okugeza mubaka Cissy Namujjo eyakkiriza okutwala ku poliisi yekka nga yitidde ku kitebe ky'abambega sako n'okulembera poliisi okwaza amaka ge mu ngeri ey'emirembe okamulamuzi asinzire okwakkiriza beeyimirirwe. Omusango bwe gubasomeddwa ne bagwegaana bonna ne tusaba kkooti etukkirize babeeyimirire nga tugamba nti bamanyikiddwa gye babeera ne poliisi yabaddeyo n'esaakinga ate abantu be tubadde tuleese okubeeyimirira nabo nga babuvunaanyizibwa naye kkooti n'etugamba nti essaawa zibadde zigenze tugenze okumaliriza nga zigenda ssaawa 12. Omulamuzi n'agamba tagenda kusobola kutuula mu kaseera kadde kasigaddeyo omusango n'asalawo gwongereyo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno ogwa June. Kati kimanyiddwa oba bino byemu ku mukulembeze w'eggwanga byayogerako ng'obuli bw'enguzi bw'era ayogerakira eggwanga wiiki ewedde nga bw'era akitegeddeko nti waliwo ekkubaane ery'okwegabanya ssente z'eggwanga okuva minisitule y'ebyensimbi.